inform members, because things continue, moving around, you know, because what is important is what is in my heart. Me, if you call me corrupt when I'm not corrupt, it's not, no, I don't need to, because you've not tabled evidence of me being corrupt. So I will request you table, okay? Each one of us has been accused of corruption here. Each one of us. I know, even some members who are raising the highest voices, they have been accused of corruption, but no evidence on them. And that's why the president has been very clear. He waits for evidence. For those members whom he has gotten evidence that he considers is credible, he has taken action. Tunaba motion over notice. Eriko motion no bujulizi. Tujja kuteekako n'olukalala lwabo bonna abasayininze. Ekyo tweyama mwe tugenda kikola. Naye nga tuleseewo akadirisa kano okuva olwaleero ekyalwa kutaano lwa mukaaga Sande paka Monday. Ababaka wadde emikono nangiridde mu butongole nti kiwedde kino. Naye omubaka waddembe okujja n'agamba nti saaliwo mu ngeri emu oba endala. Naye najja n'ateekako omukono oba n'alaga okwegatta kwe ku motion. Kubanga eno motion teriiko nti nze tuwangudde. Ffenna tuwangulira wamu nga parliament. Ate bwe tugwa ffenna tugwa wamu nga parliament. N'ekyo mu motion eno temulimu nti nze mpangudde, I'm the winner, the other one is the loser. No. We all lose as parliament if we lose. But we all succeed together as parliament if we succeed. The success is for all of us. So I thank you so much. Mbebaziza, mwebale nnyo. Olunaku lw'enkya, we are going to address you massively. Team ebadde etembeeta kino. Honorable nga bw'otuuse, mbatusuubiza nti olunaku lw'enkya team ebadde etembeeta, ffenna tulina okubaawo and we guide on the way forward. Do they do that, and why am I signing this? We are saying the 1.7 billion, which is suspected to have been allocated to these commissioners, was erroneous and it was improper. This money will have been used to do other things. This money will have been used to build health centers. We have poor road network in our regions, in our constituencies. We have salaries that are not paid to civil servants. We have ex gratia for LCs which are not paid. We have so many things that need money. But an individual goes with 500 million. An individual goes with 400 million, which is improper. Twagamba nti oba bano kulwokuba batugambanga nti ffe tutategeera nti ekintu twabayisizza ssente kati twagala tulaga obutategeera bwaffe ku fulo wali ng'omemba agamba nti because you were full that you will pass the money here. Era ensonga lwaki tetwateekako kubagoba ne naffe twagala batu disproving nti bye twateekako twali tetukola ki tetubitegeera. Njagala kubeebaza ne ttiimu yo, wabaddewo okusoomoozebwa kunene nnyo. Bannaffe abamu balina kye basuubira mu gavumenti, n'abalala olumu oli n'agamba n'alitaddeko omukono naye ono ndya naye ebitumbuuwa, n'alitaddeko omukono naye ono we tugoba naye eddiiru n'amusisinkana ntya mu ddiiru zaffe, n'alitaddeko ebintu bingi excuse ezo ezibaddewo. Naffe bennyini twagenda okuteekako omukono si lwakuba nti no twalina empalana kwabo. Naye twateekako ng'abalonzi batutaddeko omuliro batugamba muteekeeko mulage nti nammwe temukkiririza mu bukumpanya. Buno si corruption wabula obukumpanya. Kubanga obukumpanya bwanjawulo nnyo ne corruption. Naffe ne tuteekako omukono nga tuvumirira obukumpanya. Kati luli balinga batugamba oteekako omukono simanyi gwe oli Muganda, ne tubabuulira nti kino sikiriiko mawanga. Kubanga bakomishona bonna be tulinako si Baganda, si Bateeso, si Bakyoli. We have a representation of commissioners from different tribes. Katuba tutaddeko nono omusajja omulabo ono mulugwala mwennyini awedde emirimu naye ataddeko omukono gwe njagala oli ava eri amuga nti waki wataddeko omukono goba ab'ebitiibwa era ajja kugamba nti ebisikola ki sibimanyi. Kakati noono ataddeko kuba ono ye basobola omulumba otaddeko ogobe Muganda muno simanyi otaddeko ki kati n'omulugwala wuuno naye genda omulumbe nti yataddeko n'agoba Omuganda ajja kubuuza oba ssente yaziteekerawo Baganda. Kakati eno accountability je tulwanyisa ffenna naffe Ssekikubo atulaze ekkubo nti we should walk the talk. Kubanga sebo naawe osanze okusoomoozebwa kungi olala nalaba ekivubuka ekyalaga akabina kakyo ebweru
nakyo nga kijje wano mu palamenti nga kigamba kikufiirako nenga nti weewaawe sikukkiririzaamu gwe nga gwe omuntu naye kozi yo nja kulwana naawe okulaba nti nookola ki ogiggusa era sikyayinzaawe seekwese okutuula naawe nalibadde situula naawe lwakuba nti akadde ke tulimu kazibu nnyo tugenda mu malwaliro teri ddagala naga gavumenti sebo njagala nakuleeta kiteeso tulekerengawo okuwa national medical stores sente kubanga kitugasa kinga parliament ku appropriating sente zigende malwaliro naga gavumenti nengeta eddagala bagulagule ne twerazaako enziro amakubo tegakolebwa abakozi ba gavumenti basula bubi nosanga wa polisi nga asula nga refugee amofisa nga asula nga refugee mubalaba bawujja abaana emiggo ne nolaba ekiyumba kyaddamu akawungeezi okwekwekamu mwaso nogamba ono omuntu oba munonyi wa buddamu naga oyo yafande gwalabye wali mu uniform akuba abantu mbu corruption kakati naffe nokozi gyoleese wano oliwo NRM nze ndi musajja wa DP ono omusajja wa Piero yu naye nga we NRM n'abalala aba NUP bataddeko emikono kigenda kutwewuunyisa nnyo opposition okuvaayo oyogere ovumirire obulyako obuliwo nga watidde okujja okussaako omukono wano naddala aba opposition kubanga ffe twalibadde endabirwamu twakkiriza nti guno omulembe abasajja baguseetingira mu bubbi naye olwokuba nti ffe tuli ku side eno ffe twalibadde tusooka era tubasaba mutupublishingire n'amanya g'aba opposition babawe n'ensonga lwaki tebaataddeko mikono gyabwe sebo tukwebaza nnyo singa onsanze waka twalibadde tukuwaayo ku kashampeyini n'onywako naye olwokuba tuli mu kantini ya palamenti nja kugamba ogenda onywe ku mazzi owumuleko ng'ababaka tubadde tusuubira twali kuwaddeyo ku kaholiday n'owumulako naye toserebuletinga nga bukyali it is pretty much what to celebrate because the hurdles you are going to go through may be more difficult than getting the signatures kubanga signatures ozifunye naye okufuna omulamu wali okujja okuteesaako oyinza okwekanga nga space bagikuwadde mu 2026 nga tugenda mu kalulu tubeebaza nnyo ab'amawulire okutambula n'abasajja bano ne mu publishinga ebiseera ebisinga abamu batekinga emirimu gyamwe for granted no one the public wouldn't know that okusaininga weekuli without you ekyo tukibeebaza nnyo era tusaba nammwe omukama abakuume mugenderaawo n'essekikubo ne ttiimu paka olugendo lwaffe nga luwedde.